wawulidde otya nga show ya Kamili tebaddeewo? Nabagamba tebinkwata kuba weeryo bateriiwo nze nfuniramu wa show ya Chameleon. Ye mwenyini yagamba show yange bwe bamubuuza lwaki wafulabita akalambo mutuyina ini tukwatako by that time waliwo show ya Chameleon ya Kenzo. Nze show ya Chameleon yenkwatako ebyafulabita tebinkwatako kati mbuze njirika amannyo mbu kyakabinyo muze musanyukire nga ye olwedde yalaga ebyange tebimulya oba nfuna oba sifunye kati nze mbuno nveeyo ntandika okweyogeza mu bafaana okuba omulungi laga bidi ebbanga lyonna lyembaddewo ne bwedda waffe n'obuuza nze bwentyo naye mazima sikuuma busungu ku mutima omulala asobola okusirika n'avayo neyeeyogeza ku Chameleon bambi wowowowo naye nga mutima gwe musanyufu. Naye Gravity kyogamba industry yonna tekwagala n'obanga olina obuzibu leero ku Bush n'obanga obulina ku Spice Kamili Bebe Bobby bonna era bawala naggwe Bush mujje mu bino ebiva mu sirusiru ate tukozesa olulimi engalo olulungi engeri gye tuli ku TV kozeseza olwo keyisinze lwe njagadde okozesa tweyongereyo ssebo nze nkimenyeewo. Halo keyisinze olulimi lwe njagadde okozesa oli kumpi tukuwe zoonu oli luddawa ebintu Bush byakola bya kisirusiru ate era musabira agezeeko kyagala okukola alabo bakinamukolera naye anti yawadde endowooza ku bino byozza okola ng'agamu aba downplayinga industry amboyikoting alaba oba siri oyo Bush bandisoose ne baboyikotinga Chameleon eyakuba owa bonda emiggo omusajja omukulu bwe yakuba kibooko kati bannawoza nze kino kikuleka wanga brand yo kubanga abawagizi mu bagabana kindeka wange ate kindekewa tewajjusa ku bino ebikola byonna byozzeewo okukola Gravity omutujju naye olunadona Gravity anti bagambye abantu abakulu bakusabye owendowoozayo naye nga ogisaanikiddeko Bush baby munesibirako bwerere mwekkeizi mwana munesibako mufuna ebizibu byammwe nga mmwe ne munneekikka ne mutandika okunfuukira problem eno sigenda gikumbula keizi sigenda kuba muyimbye ebbanga lyonna naye lwaki ovaayo n'ojubileetinga ku feriya y'omuntu yamanyi oba feririnze oba afunye nakibagamba tebinkwatako bwafuna nfuna ki oba bwafiiriddwa nfunye eki jenga nzimukasa nabadde njogera naye n'agamba toli kwota ya Jose Chameleon newe muyimirirawo temutuuka mu maviivi okuba music nakikugambako muli kwota ye kati bye yamanyi naye ayogere kyayagala oba siri kwota luba ndi afuye nze kye nabagamba ekintu kimu bakole byabwe nkole byange ekyo oli willing okusinkana Kamili ne mu resolving ensonga singa omukisa guba gukuweereddwa abajja kwekakeizi bulani abasajja baleke bakole ebintu byabwe oleka nange nkole byange kano industry nene bwe simba Kampala njagenda nyimbe eri mu byalo njagenda ne bwe simba nja kusobola okukola emirimu emirala otegeera nkuwulira Gravity omutujju bakaba smart yayimba naye akola ebibye ekitegeeza gwe byewakoze tobizzaayo era byabadde ku peegi yo nakoze ekinza okugamba mukama akola gwe manya nkoledde ki mukama yakoledde ki ejja okusanyuka obulamu yampadde obulamu nendukeeza nerero nendukeeza era nenyimba nolimba nga mutendereza mukama akola kuba akola kyonna kyokola mukama ayina engeri gyakusasulamu ku legasa ya Chameleon za tosaanidde omuwa ekitiibwa myaka 25 gyabaddewo muwe ekitiibwa naye akyewe singa musisinkana bwe mwembi mu lukuubo ng'ayitawo nga nange mpitawo buli omu agenda gage bino ne musisinkana maaso ku maaso omugamba bigambo ki mugamba Chameleon weetereeze kale tugenda kugira mugamba Chameleon ze siri mulogo temunneekwa mwetereeze mutereeze ensobi myaka kuyimba kale tugenda mweyongeza Gravity omutujju mu maaso awo